eniye program yo lesson week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN antwala omukisa guno okwanirizaako mu linnya erisinga amannya gonna erinnya erya Yesu Kristo mukama waffe. Programu yaffe eno lesson week eno twebaza mukama atutambuza olugendo natuusa we tutuuse nga tuli ku ntikko oba wetwanigambye nti on the conclusion of the whole matter abasoma Olungereza mukategeeraako wetwolekedde. Nina omukisa nti abasumba bange ndi nabo mu studio olwaleero okulaba nga ate tuwunzika bulungi lesson eno ebadde ku kitabo eky'Abeebbulaniya. Ku luuyi luli tulina omusumba waffe musumba Yobu Kimbugwe okuva e Makerere mu bayivu. Sajja abo bayivu ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mutuyigiriza. Wakati wano tulina omusumba waffe okuva eri Najja Nankumbi ku kitebe musumba Sebagala Ivan. Tusanyuse nnyo okulaba musumba waffe. Era nzikiriza nti Mukama agenda tuwa ekiseera ekirungi nga batuyambako okufunza lesoni eno ey'ekitabo ky'Abeebbulaniya n'okugiwunzika. Musumba wange nsaba ate mubuuze ku balabi baffe. Njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale akukuumidde ku TV eyo era Mukama yeebale akuwadde ekirabo eky'obulamu okuyita mu wiiki ennamba. Leero nno nga tugenda okugimaliriza wiiki eno lesoni eno ey'e13. Nsaba Mukama atuwa omukisa ffenna tuyigire wamu nga tukubaganya ebirowoozo okuyita mu lesoni yonna ate ekisinga byonna atuteeketeekera obwakabaka obugenda okujja. Mwenna abatulaba n'abawulira ebigambo bino tuweebaza okutambula naffe okuyita mu ssomo lino kuwota ennamba. Mukama abawa omukisa era tusaba n'olunaku olwaleero mbeere wamu naffe tusobole okubeera nga tuganyulwa mu nteekateeka eno amu n'okuyiga okulunaku olwaleero. Basumba bange tweyanziza nnyo. Tweyanzege nga tetunabagenda wala. Musumba wange Yobu nsaba otuweereyo essaala. Katusabe. Mukama Katonda kitaffe ayinza byonna tweyanza nnyo tweyanzeege okutuyisa mu wiiki ennamba era tweyanza nnyo kubanga otusobozesezza okumalako kwota eno. Tusaba kitaffe ebigambo bye tuyize okutuuka mu kiseera kino otuwe okubijjukira n'okubiteeka mu nkola ate nga tugenda okugattako n'ebyolwaleero kitaffe tusaba otuwe Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye bireme otusaliza omusango naye otuteeketeeke bw'onajja osange bangi nga tukulindiridde otutwale ffenna mu ggulu. Tusabye otuwulire okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo amiina. Tweyanziza nnyo omusumba waffe olw'essaala eyo gy'otuwadde. Omulabi waffe tuli ku lesson namba 13 sabbiiti ya 13. By the way, happy sabbath. Gy'oli omukwano gwange. Tukwaniriza mu sabbiiti ya Mukama waffe ekiwumulo kye yatukwasa ng'akabonero ak'ekiwumulo mitima gyaffe bwe tumukkiriza. Tuze tutambula basumba bange kuva ku ntandikwa obubaka tubulabye obwaffe mu Beebbulaniya mu biro bino eby'enkomerero. Kusookera ddala batulaze Mukama waffe Yesu Kristo nga omwana wa Katonda. Twamulaba nga ne kitaawe amuwaako obujulirwa otukakasa nti ye Katonda kituufu era yatonda byonna ye mulokozi wa byonna. Amiina. Netulaba Yesu Kristo ng'omwana w'omuntu yagatta omubiri n'omusaayi. Kantu akakwata omubabiro kakulu wairo highlights zalabye mu lesson kakulu kankola bulungi nnyako. Yagatta omubiri n'omusaayi bekiri kwegamba atuyambe ffe abakemebwa naffe okuwangula. Era mukwano gaffe tukujjukiza nti Kristo ky'oyitamu yakiyitamu era obuwanguzi buli gy'oli bw'omusembeza. Ne tulaba Yesu Kristo omugabi w'ekiwumulo. Abantu abo omusumba jjukira ng'otuttaanya ensonga eyo. Yatukola bulungi nnyo nti ekiwumulo ekyo ekya sabbiiti kiweebwa abo abamukkiriza. Bali bajjajjaffe tebakiyingiramu ne leero bangi abatagenda kiyingiramu ekya sabbiiti lwa butakkiriza. Sabbiiti kabonero akalaga nti omuntu akkiririza mu Yesu Kristo era amusinza. Okay. Then ne tujja nga tulaba Yesu Kristo nga kabona asinga obukulu. Abantu abo batukwata nnyo mu babiro nti Yesu Kristo yagatta eggulu n'ensi. Pontifex olulimi awo oba Lulatini
Pontifex Maximus the bridge builder w'amazima Yesu Kristo agatta eggulu n'ensi lwaki kubanga ye Katonda ate muntu awo kiseera kyekimu kintu ekyo kwegamba mu nsonga eyo n'abeera nga yanyweze ye anka yennanga y'okukkiriza kwaffe era yekka yakisobola kwe kusobola okwesiba abalala bonna baba batabaganya naye ab'ekicupuli era mu namba 7 awo musumba ndowooza batulaba banajjukira twatunulira Kristo nga yagatta yennanga essika ery'obulamu kituufu kukkiriza kwaffe kuba kunywevu bwe tuba mu Kristo awo wetwagira ekitontome ekigamba nti ennyanja ne bwe siikuuka etya kiyinza kusaanyawo kyombo nga Mukama ali mu kyo. Amiina. Kati ne tusembera Yesu Kristo ng'omubaka w'endagaano tuzze tumulaba omubaka w'endagaano empya enkadde yagaana kuba yasangibwamu ebirumira kituufu era nga teyinza kuyamba muntu. Okay. Kati Kristo n'alyoka atwanjulira endagaano empya bwe yayiwa omusaayi bwe kiri era batulaba banajjukira nti awo twavaawo twalaba Kristo saddaaka etuukiridde bwe kiri ku nsi kuno tewali saddaaka ndala ziyinza kutaasa saddaaka yokka gy'ogwanidde okwesiga ziri embuzi z'ebitangazo tuwa ekitengeesa banakitengeesa nombajjukiza mumanyiwo wali twale tulambuleyo kafuwe kali embuzi weziri ku lizaavu webekubuze ng'omusamizi agikuguza kabeeyi akawa akuyambeko naawe okunoonya eyiyo kati bakyawo saddaaka abamu naye twakizuula nti saddaaka etuukiridde ye Mukama waffe Yesu Kristo wali ndala kwegamba teyeetaaga kwongerako ate ogattako ki kyalyanga nti ototambuza ku bigere nova Masaka nogenda kituufu oyinza okutambuza ebigere naye oba ogasseeko kyolwo oba tolina kyogasseeko ku saddaaka tolina kyokigattako ne bw'otambuza ebigere esigala emala era osigala gye weetaaga ogyetaaga nga tonnatambula ate bw'omala okutambula mayiro 100 okuva e Congo paka wano era n'ogyetaaga okutambula kuyamba ggwe okutambula kuyamba ggwe maybe kola ku exercise n'okulambula oba meja maaso zirina okwetoola emirundi 7 n'okulambula ensi n'omanya ebitundu naye saddaaka yo tolina kyoba ogigasseeko eya Kristo yaggwa dda finished period complete full Mukama ekyo bwe kiri olwa saddaaka ya Kristo kwegamba twagiraba butereevu nnyo dayana oluvannyuma musumba ne twongera okulaba Kristo obuweereza bwe nga bwambuka mu kifo kiri ekisinga obutukuvu mu Leesoni namba 10 abaaliwo bakiraba bulungi nnyo then ku namba 11 ne tulaba okukkiriza kuno okuzze kulera abasajja kuva mu ndagaano enkadde nga naffe bwe tubiyingiriramu namwe kati muli baana ba Katonda olw'okukkiriza Yesu ono gwe tuzze naffe twegatte ku lukalala olwo ba Aberi ba Yusufu ba Musa naffe nga bwe tulina olufulube olw'abasajja abayitirivu abenkana bwe batyo kakati naffe tuyingire olugendo kwega abasajja bano batuwa inspiration yes nti nga nabo bwe bakkiriza ne bakyusibwa it's possible for me nange okuwona okunywa sigala ne kawalagi bwe ntunulira omusajja mu ndagaano enkadde yalwanagana n'ekibiina akiwangula mu maanyi ga Kristo kati awo we twawunzikira olyoke tujja olwaleero nga tulabye obwakabaka obutakankana buno obwensi bwonna bukankana Babuloni yajja n'egenda bwe kiri kuba yali ekankana Abamedi n'Abaperusi ati awo ate tugeze mu bunnabbi nabo baavaawo n'obwaleero nno tebunywezebwa mangu bukankana olina okusala amagezi okubukuumirawo kwegamba olina okwawulayawula ebibiina bino ebyabakulwanyisa olina okusala amagezi gonna n'okuteekamu ssente empitirivu obwakabaka bwa Katonda bwokka bwe butaggwawo teri kibunyeenya nze kyenva nkubiriza abatulaba n'abatuwuliriza bwe bwakabaka bwokka bwe babeera balinda obwakabaka obulala bwonna bwe tulinda ne bwe buli babwani bujja kunyeenyera bujja kugwa bwano twafuna ku ng'ombe yatukwata omubabiro ni Uganda egenda netukyabulakyabula okumala akaseera naku zino neera nayo ne bebezza era naye evaawo n'ekankana kati kyetuva tukubiriza abantu balinde ey'emirembe n'emirembe Katonda agenda kussawo obwakabaka obutalizikiriza emirembe gyonna bwagenda okugabana n'abatukuvu awo wali essuubi ly'omuntu
kati awo omusumba bwe tujjidde ku nsonga y'olwaleero oli yandyebuuzizza ekibuuzo nti naye bino byonna mbisomye nsomye ku Yesu Kristo omwana wa Katonda nsomye ku Yesu Kristo kabona asinga obukulu nsomye ku Yesu Kristo mubaka w'endagaano theology gwe tubaddemu wano era nze nabadde mu theology class yennyini naye bwe mmala osoma theology ono Katonda musomyeko nti ambikuliddwa mu Yesu Kristo what's next? Applied theology kati. Katwa tugeze mu applied theology. Practical Christianity. Applied theology, applied practical Christianity. Practical Christianity. Awe tuolekedde kwegabo omala okulega ku buwomi bwa Kristo. Kyekiddako. Tugenze kuteeka mu nkola. Ekirungi weemuli kanso mulungi okujjukira ffe tulyoke tutandike. Abebulaniya 13 olunyiriri olusooka sajja ali mu kuwunzika ebbaluwa samoni eri mu kuggwa kituufu kati agenze ku conclusion of the whole matter bekiri agamba nti okwagala abooluganda kubeerengawo. Amina. Kyekyo kibuuzo ne kiryoka kijja kubeerengawo kutya tukakasa tutya nti weekuli kubanga kubaddewo okwagala abooluganda kubeerengawo. Continue. Abantu abatulaba balina okukimanya nti obukristaayo si kintu ekyazimbibwa mu bbanga abantu kye basomako nga kizibu okutegeera ne bamaliriza okukitegeera ne bakikkiririza eyo mu bbanga ne kiggwa. Tumbawo nowoli wakulu yongera otuyambako obukristaayo wali ababutwala okuba maximum endala. Obukristaayo si kintu ekyazimbibwa edda emyaka 20 ekiyise ne bakiwandiika mu ndagaano empya kati ffe abaliwo olwaleero tutegeere ebyo bye baawandiika tubikkirize kibe nga kiwedde. Obukristaayo maanyi bukwatwako. Obukristaayo buyinza. Obukristaayo kintu ekiteeka okukola mu bulamu bwange. Kikwatwako kuba ffe twagala bikwatwako n'okukiwulira n'okiwulira. Yensonga lwaki Pawulo bamaliza Ebebulaniya mu kuwandiika kwe amaliriza alaga nti byonna tubyogedde Yesu atukiikirira yagatta omusaayi n'omubiri byonna naye enkomerero ya byonna oluvannyuma lwa Yesu okutukolera ekyo kino kye muteekwa okubeera. Obukristaayo bulina okukola mu bulamu bwange abukkiriza era n'abutegeera. Sumba ogamba kyawo ku nsonga eyo. Kakati ekituufu kiri nti bwe njiga ebintu bino ne mmala obbiiga ne mbitegeera naye sibiteeka mu nkola. Otyo? Mbanga Pawulo kye yagamba nti mba nninga ekyuma kye bakubako bwe kiti ne kiwaawaala nga ninga ekidde kye bakubako saamusaamu ne kiwaawaala buwaawazi naye nga sirina mugaso guli awo. Ate no kiyinza n'okuba n'omugaso kuba abaana bwe bakikubako bajjukira nti kati kulya mmere. Osanga bajubireetinga bannange kulya ttooke naye kijanjaalo. Nteekeddwa okuba nga byenjize byonna mu leesoni eno mbiteeka mu nkola. Naye wano alina ekintu kye yatulaze we tuyinza okuyita okulabika nti tubiteeka bulungi mu nkola nga tulina ekintu kye bayise okwagala. Kyayise brother love mu Luganda yakireese akyogeddeko awo. Kwagala abooluganda kubeerengawo nga kitegeeza nti byenjize bino kambikolere mu kwagala abooluganda. Kristo agenda kumpa omukisa nsobola ate nange okutwala obubaka bano eri abalala ne bwe naaba sikoze bingi oba siogedde bingi abantu bagenda kulaba ekintu ekyo bamukkirize. Ku bantu bano babiri musumba ali wago wandyagadde okubeera nga yimuliraano awo sajja alina okukkiriza kwamaanyi simanyi weyinza describinga kukkiriza naye alina okukkiriza okwamaanyi. Yesu yagamba nga kusigula n'ensozi yali Pawulo nga kujjawo n'ensozi omulala nga musajja alina okwagala. Ababiri abo kwagala nga buli omu bwakimanyi nze saagala kigenda munda kuba buli omu alina bwakitegeera naye ng'alina nga you can testify nti alina wandyagadde ow'okwagala kulinaani okusinga alina okukkiriza. Okusinga alina okukkiriza naye ng'okwagala tekulabika mu ye kubanga kikaba akabonero akalaga nti n'okukkiriza kwennyini talina kwagezaako okwatula. Ye bwe kiba nga Yesu atukiikirira mu maaso ga Katonda n'ebirala byonna nga bwe tubyogera alina kukkiriza nga tebisobola
nga sisobola kwagala muganda wange, sisobola kuyamba ali mu bizibu, sisobola kulabirira b'amaka gange, sisobola kufayira ekitundu mwendi, olwo kati Yesu ate lwaki ankiikirira? ate nga ye kwagala. Eno yali Samwoni basumba bange. Omusajja yajja n'abuulira ku kituuti, yambadde bulungi esuuti ne bamwaniriza, ne bamulanga bulungi wali, n'atandika Samwoni. Mukyala we bw'alaba atandise Samwoni n'afuluma ebweru. Olaba? Bw'afuluma ebweru n'agenda wali ewaka, n'aleeta n'atandika opanga engoye buli kimu. Kati abadinkoni nga bwe bamanyi bamugoberera bagenda kiki kino ate tewabaawo akajagalalo wano. Omumanyi abadinkoni ba stand by. Kati ebyaddirira ndowooza nja binnyonnyola nga tugenda mu maaso n'ensonga eno. Naye kwagala we mukyogedde ne muzijukiza. Kati omulabi waffe tujja kuba tutwongera okunnyonnyola ekintu ekyo. Omukazi ono kiki yazzaako ng'alayo omusumba ali wali ku kituuti mwami we ekigambo ng'akinyweza. Naye nga n'ono asiba migugu eri. Naye ng'oli asiba migugu waka. Agizaawa. Twagala kulaba gye yali agireeta. Ndowooza tugenda kiraba mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Naye basumba bange ndowooza ku Sande twagala tutandikira awo. Okulabirira abantu ba Katonda. Nze kyendaba wano. Yesu neno yabadde efundikira. Yatulaze nti tukkirize tuyise abalala nga naffe bwe twagala batuyise. Twandyagadde. Matayo 7:12. Yesu yawa etteeka erimala. Limala eryo. Tewali kirala kye twetaaga. Land prophets. Bwe kibanga olina ky'oyagala abantu bakukolere. That is the law, that is the prophets, and that is salvation in its practical way. Amen. That is applied theology. Okay. Yesu okutukiikirira yafa ku musaalaba birungi. Naye bwe mbanga siisa balala nga nze bwe njagala bampise. It doesn't make sense. Kugamba bwe sibayisanga Yesu bwe yandibayisizza. Kyetuva tusaba abantu bonna abala ebigambo bino bakitegeere. Nti obukristaayo buteekwa okulabikira mu kufaayo eri abantu ba Katonda. Abali mu makomera, abali mu kunyigirizibwa, abatalina kyakulya, abatalina kyakunywa. Obukristaayo butufuula emikutu. Katonda mwayisa emikisa gye eri abantu abatwetoolodde abali mu kunyigirizibwa n'okubonaabona. Abafalisaayo baalina theology muyitirivu ku Masiya. Ne Musa n'ebitabo balina Talmudi, balina ebiwandiiko, basoma, basiba, bakola research, bajuliza, barisayitinga Tawuleti ng'ayogera bwogezi ennyiri nga 2. Naye ng'okwagala. Naye ng'omugenge. Atayagala mutunulako. Wawuno oli yali agudde ku n'agudde ku kkubo n'amuyitako buyisi. Kaakati tulina okwewala buli mukristaayo ebigambo bino akitegere. Oyinza okuba ng'olina okumanya kugazi ku Bayibuli n'ebyawandiikibwa ne Yesu. Omanyi mwoyo w'obunnabbi. Ng'omwoyo w'obunnabbi omunywera n'omutaputa. Naye bw'oba nga tosobola kufuuka mukwano gwa muliraanwawo na kufuuka mukutu Katonda gw'anaakozesa kutuuka ku bwetaavu bwe. Leesoni eno etugamba nti kikugwanidde okukirowoozaako osabe Katonda akikuwe kubanga obukristaayo kitegeeza kufaayo eri bantu balala. Kwegamba ekimu ku bisookerwako ebyoleka okwagala mu Luganda kwe kubanga ofaayo eri bano. Ate ndowooza musumba nsooka omalira nnyola. Nsonga eyo yennyini kwagala mu Luganda. Ekigambo kino eky'obukristaayo kati bwe tukiraba nga kye kisinze okukwata omubabiro mu nsinga era kiyimbibwa. Abasinga tulowooza nti kyatandika bwe kityo. Obukristaayo we bujjira bwajja mu bantu nga kwegamba tebulina bwe buyinza kutandika. Lwaki? Waliwo amadiini gamba nga Judaism yali yasimba emirandira. Kati obukristaayo nga mukama waabwe abutandise afiiridde ku musaalaba ate omusaalaba gwali kuvumibwa. Kyali kwegamba yali eddiini egenda okutandika mu buzibu. Naye amaanyi egajja ludda wa kubanga yali kwegamba yali eri awo ng'eta abagirimu batambula butambuzi. Si be bantu abali established nti bagagga. Kubanga wandiga nti baali abasajja abayivu ennyo
nga bebasoma amatweka bakabona bebafalisaayo oba bebasajja abali established nga bwe tulaba bano abajja ekiro okulaba Yesu Kristo ani Nikodemu abasajja balina ssente ngaabo naye abasajja abajja bebasajja abavubi bebasajja abatalina we babeera abagamba Yesu Kristo tugende bambi tusule fenako yeti bannaye nange sina wensula abantu abanaka ababundabunda Yesu Kristo bayogerako nti balinga endiga nga tezina muki kati nze nebuuza how do they impact kakati amaanya ago agajja okukwata abantu bano ate abali established basobole okugoberera abasajja bano balabamu ekintu ekyenjawulo ng'abasajja bano balina ekigambo kye bayita okwagala Bayibuli kyeyogerako mikolo by'abatume nti bali balina okwagala nga tewali muntu alina kike naye wonna nga balina ekintu eki one accord kati ekyewuunyisa kye kino nti mu mutima ogwo bwe tuba tuzzeeyo n'emabega bajjajjaffe mu kukkiriza gwe balina ogenda okulaba nga abasajja nga bano ba Ibulayimu atunuulira abasajja ababungeeta mu ddungu abatalina wadde tuzzi abali ne munyonte baluma mu ddongo bajja batambula tebamanyiddwa na kumanyibwa nagamba naye mulaka ludda wa muva ludda wa tebamumanyi tabamanyi namuga ti wai tulina gye tulaga mujje bannaye akasiikize wano we wali n'emyera mu ddungu wabeeranga bifo bitono muyinza okubeera eyawantu awawummulirwa mujje wano tabamanyi n'akwata enteeyi bwesinga obusava simanyi ekito kyo bwokiraba ekiraalo ng'oli akiina simanyi gwe bw'obanga olina obuteebo tugeze buli 10 oba 2 oba 3 n'osanga omuntu ng'ali awo abungeeta nomuga nti atogenda wala kabakuwe ku mazzi onaaba onywe mukyala genda okwata eri embuzi omuntu olimu ayinza okugamba nti nebane omusajja ono aliko ekikyama ku mutwe kituufu naye bayibuli egamba nti ekyo kye yakola ekituufu kiri nti bayibuli ekakasa nti Ibulayimu yali tamanyi bantu bano kyava ajuliza mu Ebulaniya nti olw'okukola ekyo yasembeza ne bamalayika nga takola ki olwokubiri naye nga kwagala kwayagalamu abantu ba Katonda nga n'ababonaabona bonna abalabirawo amaanyi ago gaasika abantu era okwagala okwo ssebo abantu kwe batunuulira mu Yesu Kristo okwagala kwa Kristo kutukola ki kutuwaliriza nkulaba mwongedde okunkwata omubabiro sitoole yange nenjagala ogimalayo naye ekituufu kyo kiri nti okwagala kuwamba nina abantu benziza empeereza nabo bentambula nabo naye mulimu bwojjukira bwomujjukira bwoti ng'ojjukira okwagala musajja oyo amukyalirako juzi akukolaka tugabana ono lwaki yeekooya nze ebyo naye nga birina engeri gye bimasaaginga obulamu bwo okwagala ge maanyi agatasobola kuziyizibwa yensonga lwaki ne Katonda bwe yali ng'ayagala okutuzza yayita mu kkubo lyakwagala yanditukubye kibooko era ne tukomawo yakubako yandiragidde ekiragiro era ne tukomawo yanditaddewo engeri ezisoboka ate sobo ne tudda ku misinde naye Katonda yamanya nti okuggyako ng'atuwangudde nakwagala ajja kuba tatuwangulidde ddala kwegaba buno obuweereza buno obwa Kristo bwe tusomyeko bwoleka kwagala kati kakulabikire ne muffe omusajja omu omukulembeze w'abayindi Mahatma Gandhi kyava yagamba abasajja bano abazungu kubanga abazungu batambulanga n'obukristaayo nga babubunya ate ne mu ngeri y'entalo bwamba ekitundu they christianize the place n'abagamba nti singa abakristaayo baali bakola ekyo kye bayigiriza nga kye basomesa mu Bayibuli kye bakola bukozi era nga kye bali bandimazeewo buyindi mu kiseera kitono nnyo ne Buddhism n'ataddamu kulabikako kwegamba naye yandifuuse omukristaayo period singa baali basobola okukola n'okubeera ekyo kye basomesa singa mu buyindi temuli Buddhism fakti musumba akatundu kano gyakaweereza ebitongole bino wammanga mu church welfare ministry tubaweereza ekintu kino ensonga eno ey'okufaayo eri abooluganda community service ekitongole ky'abavubuka abakyala pathfinder ambassador abakyala women ministry adventist men sajja munamwe mulaba ajja ku church agira mu Nigiina mwe mwambadde engatto zonna zitemagana ng'ebyenyi byammwe noleseyo n'endala nga 10 zivundireeyo kani imagine sajja n'atuuka okujja okuweereza ng'essaati gy'ayambadde ekitogi kyayulika naye mmwe abasajja mmwe weemuli tubaweereza ebigambo ebyo katusooke tugende tuwummulemu aye tubeere nga tukomawo Lesson Wiiki eno pros hebraias kigambo kya Lyonaani
ngamba olugero ekitegeeza eri ab'Ebulayi oba ab'Ebulaniya. Kwoten tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye? Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebulaniya wano mu Leesoni wiiki eno buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Omulungi atulaba ku 3ABN, kanyongera okwebaza okuba nti olinaffe. Tweyunzeeko webale nnyo balire ddala. Tuli mu program Leesoni wiiki eno nga tuli mu kutunuulira ekitundu kino ekisembayo, Leesoni namba 13. Tuli mu kutunuulira okwagala kw'abooluganda. Sitole yange Musumba njagimalayo wano. Bwewanga we tugendedde mu kuwummulamu nga tulabidde ddala nti buli omu ku ffe engeri gy'oyinza okwoleka nti olina okwagala kwe kufaayo eri abalala. Naye waliyo n'abaami abatafaayo eri bakyala ba. Naye nga balungi, sobola okunnyonnyola obunnabbi. Dani naye kubikkulirwa nga Daniel 11 oyo asinga okukaluba nga amunnyonnyola. Kati yali azze kubuulira nga bwe naagambye basumba bano. Bw'atandika bw'ati, mukyala n'afuluma. N'atandika opanga keesi ku keesi. Abadinkoni ne babeera konsandi kwe kujja bagezeeko mutangira ng'atandise oleeta ebintu. Kati ate kiki? Kyamuleke mundeke, nze njagala kati kubeera mu kyaki. Kobo nti ate buzibu ki? Nze omwami wange kyemulabyeko bw'abeera awo mu kyaki ku kituuti awo mulungi nnyo. Kati nze ndabira ddala singa tubeera awo nze kyenvu ndeereeta emigugu gyange gino ne tutaddaka tubeerere ddala wano. Waliyo emirembe mukama okwagala okulabye kwali ndowooza kwali kwawa kwakumumwa ng'eno bw'atuuka eka akyuka k'omukyala nti wali wabeerera omusajja yennyini kaŋŋende wano tubeerere ddala mu kyaki munnaye. Kuba eyo ebigambo by'okwagala obirina otufaako, abantu bavaawo bonna bakaaba n'amaziga omusajja. Sorry but bangi we are guilty. Twogera ku kyetusomako ssaawa zino. Naye Mukama atuyambe nti Kristo okwagala kwe yalaga eri buli muntu naffe tukole ki? Tukulage. By the way, Musumba nga tugenda ku Mande, Charles White yagamba nti Christ's method alone will bring true success in reaching the people. Enkola ya Kristo yokka ijja otuwa obuwanguzi mu kutuuka ku bantu. The Savior mingled with men as one who desired their good. Okiraba? Kwegamba kwe kubeetabulamu n'alya n'ababi. Ng'oyigamanga oyinza okugamba nti yebe bo. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and he won their confidence. Awo we wasinga okukaluba. Tuyinza okunyumya ku bintu byonna mu nsi. Obunnabbi, ku theology, incarnation, Yesu yafuuka omuntu n'abeera bw'ati, yazaalibwa mu ngeri bw'eti, Christology erina ne tumugjayo. Sajja olina PhD mu New Testament. Kituuka ku Christ's method alone. Pawulo kyabagamba wa. Era awunzikaga nti bwe yawangula obwesige bwabwe, then he bade them follow me. Nga tebayinza gaana. Aye mwatu naye bw'obeereyo ng'omubuulira enjiri bwe muyamba abantu zino medical camps. Bano ne balaba nga really you have come for their good. Response eba yanjawulo. Kale kwegamba Musumba, bwe tuvudde kwagala okwo nga bwe tukulabye, ne twagala okwebuuza ate ekintu kino eky'obuluvu ne obukaba. Bukaba bwenzi byonna bumu. Byonna bigwa wano. Bigamba emize gino egy'okukaba wala n'obwenzi. Okwagala kuyinza kutya okugisenvula kugijja mufe. Musumba ngaawo obukaba n'obwenzi Abebulaniya, omuwandiisi w'Abebulaniya yakyogeddeko n'agamba nti waliwo engeri
abasajja bano be yali awandiikira engeri gye yali ayagala bategeeremu nga okwagala kuno si kwa lusuusuuto. Okwagala kuno si kwe kwagala nga abafalisaayo kwe baali bayina okulaga kungulu nti baagala naye nga munda busa bwa mbogo bwe bagamba nti bukala kungulu naye nga munda bubisi. Kyagamba wano nti abasajja bano baali ayagala obbalaga nti wadde ng'omuntu oyinza okulaga nti omwagala kiba kya nsonyi okubanga ate ovuddewo n'ogenda ku mukyala we. Oyinza okulaga nti Musumba Sebagala omwagala wano naye ate bakusanga nga Yobu oli ne mukyala wa Musumba Sebagala kwegamba obeera mubi nnyo okusinga nakikoze mu lwatu ensi neetegeera. Obuluvu n'obukaba nga kitegeeza era kyava agamba nti bannaaye obufumbo kirungi ekitanda kirongoofu naye abakaba n'abenzi Mukama ajja basalira omusango. Kiki kyategeeza? Abasajja bano baali balaga nti bategedde Kristo naye ate ne mubeeramu ebintu ebyakaawa kubanga era Pawulo bw'oba otunuulidde mu bbaluwa ze yawandiika ng'ab'e Kolinsi agamba nti balinze ebinneewunyisiza ate kaakati bangambye nti obwenzi obuli eno buzibu nnyo okusinga n'obwenzi obuli mu nsi n'okusinga obw'omuddeka kubanga kakati ate omwana bw'aba kati ng'ali ku muka kitaawe gwasula naye kisusse naye ate kati wano mu kusooka mwandaga nti nno mwagala Kristo era mumutegedde nga kitegeeza nti bye baali balokompokambo bategedde baali bategedde birala. Na wano ebbaluwa eno agiwandikira Abebulaniya ng'obukaba n'obwenzi mwebuli naye simanyi mu kkanisa yo kiki ekiriyo. Waliwo omuntu yakola comment naye abantu abo balungi nnyo bamanyi nnyo ebintu naye abantu abo balina obuzibu buno kubanga tebatuukiriza kye bagamba nti bakyogera nga Musumba bw'agambye nga kitegeeza nti singa njogera ne situukiriza mba kwegamba ntifuuse enkonge. Pawulo kye yali agamba wano nti baamala okukkiriza Yesu Kristo naye ate bwe baamaliriza ne babeera abantu ate abenzi abakaba. Kakati ate waliwo n'ekirala ekyajjawo omwoyo gwa Safira ne bbaawe Ananiya ogwakwagala ebintu. Abasajja bano Abayudaaya bwe baamala okukkiriza Yesu Kristo bajja n'okwagala kuli kwe twalaba mu Bikola by'Abato essuula ey'okubiri naye ate omwoyo guno ogwa Safira ne Ananiya tegwakomaawo. Batandika ne batuuka mu Bukristaayo ne balaba nga mulimu ne ssente ne batandika okuluvalanira ssente. In fact omwoyo gwa Yuda Isikaliyooti gwakulira ddala. Pawulo kyavaaga nti bannaaye okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna bw'ayogera bw'ati mu Timoseewo essula 6 olw'okumeka olw'ekkumi n'emmeka Timoseewo 6:10 nti kwe kuvaako ebibi byonna. Kati nga kitegeeza nti Obukristaayo buno bulina ebintu bibiri ate nga weewaawo ensonga ezo bbiri mu Bukristaayo mu kkanisa yange nkimanyi nti kintu kikulu. Obukaba n'obwenzi n'okwagala ssente bigenda kutulemesa bangi okugenda mu ggulu. Ebyo koba ng'obiwangudde oba walako ebyo kati wano bw'agamba nti covetousness neki sexual immorality tekikoma eri mu basajja b'Ebulaniya ne ku bantu abalumba abagenda okumaliriza omulimu gwa Mukama waffe yeemu bajja egimu kwegamba ku mizinzi Setaani gy'agenda okukozeseza ddala okulabika nti ali ensi eno. Obuluvu kyekimu ku kintu ekisinga okubeera eky'obulabe kubanga kikuziyiza okwawula byoyagala ne byeweetaaga. Era kitta byoyagala ne byeweetaaga. Obuluvu butta enjawulo eyo. Tomanyi kyoyagala kasita enjawulo efa noba nga tokyayawula ku needs na wants. Obuluvu awo bukubira n'obeera n'omukazi omu eyo need naye want kwe kubeera n'abakazi 15. Obuluvu bukugamba omutamala oli omulabye otya. Obuluvu bukugamba nti newankubadde ng'olina essowaani y'emmere ng'ejjudde togenda nakugimalawo yongerako n'endala naye bw'omagamaga ng'olaba ate n'abalala balabika balina ate eyabwe eringa ennungi tomatira na kino n'ey'abaana oyagala ogigato naye nga ne bagikuwa yonna ojja kulya ssowaani yo. Yerero bimusangayo nga wa self service. Obuluvu bwa bulabe. Kati Pawulo agamba Abakristaayo engeri yokka ey'okujjanjaba obuluvu kumatira. Ekyolina
kubanga omuntu ekiseera tekisobola kutuuka nga teyeetaaga. Bw'omala gandi bani kafuneyo kagaali wano osobole okudduka emisinde. Bw'okavugamu obuziba naye wakisifunira ddala kapikipiki. Ngeno okulaba akagaali kakusoobya. Kafune kamotoka. Bw'ofuna akamotoka n'ovuga kukuba ab'ennene ne bakujeregeka naye lwaki nange sifuna ennene. Omala okufuna ennene ga naye nedda n'alirinnya ne ku nnyonyi. Kati obwetaavu bw'omuntu tebujja kuggwawo. Tebuliggwawo. Naye bwe tuba twagala okusigala nga tuli bakristaayo abalina okwagala eri abalala katuyige ekigambo kye bayita okumatira n'ekyo kye tulina. Buli bwe tutayiga kumatira n'ekyo kye tulina tumaliriza tususse we tuteekwa okukoma ne tutta ekigambo ky'okwagala abooluganda. Era in fact bw'obeera omutuufu kizibu okwagala abantu. Nina ze sikozesa naye waliwo atalina. Oli alina keesi omukyala abeera ne keesi z'engoye ne zibeeraawo nga takyalinamu lwayambala. Nagamba nokuga nti owayizi banesi sirina ngoye naye nga keesi alina 3 ziri awo emu amaze n'emyaka 2 tagikwatamu. Bakwata n'okukwata ne batwala ne bookya. Ne bwakya ne bookya. Obuluufu bwa bulabe. Kati kyensaba eri abatulaba era abagoberera ebigambo bino nti Ebbulaniya 13 akugamba tubeere bamativu. Contentment. Mukama kyakuwadde kiriza obeere n'ekyo. Bw'anaakwongerako ekirala era omatire ne kyayongeddeko. Bw'anaakwongerako ekirala era omatire ne kyayongeddeko. Naye ate bw'ayogedde ku sexual immorality. Sexual immorality naye talaavu. Lwaki? Kubanga kyekiri omuntu kyakola ku mubiri gwe yennyini. Sexual immorality tusooka kutta laavu yo eri balala. Tusooka kutta laavu yo eri ggwe. Pawulo kyagamba takyo kyabulabe. Kubanga omubbi kale yagenda nabba omulala. Naye byabye n'agula essaati ye ne yeeyambaza. Ne kino okikola mubiri gwo. Kino bw'okikola osooka kutta ggwe. Sexual immorality esooka kutta kwagala ggwe wennyini. Nekukuvaamu. It's a sin against yourself. Kyekiri omuntu kyakola ne yeekyawa. Ng'ekirwadde kimuzinzeeko. N'anoonya n'okudda nga talabawo. Kati Pawulo kyava agamba nti ng'abakristaayo mwewale Katonda atuwa amaanyi twewale ebibye ebibiri kubanga bitta okwagala abooluganda n'okukolagana ne bantu. Era musumba mu buufu obwo nze ndeeta okusaba kwange eri abakyala n'abawala naddala mu kitongole ng'ekya women ministry tukubiriza abawala baffe okwambala mu nnyambala esaanira kubanga bannange omwana muwala ajja ku kyaki ng'ayambadde mini tetuli mu kubasalira musango kubanze siri mulamuzi naye ennyambala esaanire etatuleetere kutandika kufuna birowoozo bitali bitukuvu. Yes, waliwo omuwala ajja n'ayambala ng'entumbwe erengerwa eno waggulu kwegamba n'akumalako omwoyo mu bufunze n'oba nga okiraba ate nga Yesu yennyini yagamba nti atunulira omukazi okumwegomba aba mwenzeeko. Kati ddaba omusajja ali mu kubuulira Samoni atubuulirira nti mwewale obwenzi ate zireetera omwana muwala. So abakyala bateeketeeka abawala baffe mu kanisa gwe mulangaze gwenkobye ku nsonga eyo. Naye musumba wange remember your leaders abakulembeze wano ekintu kino kikidde mu kiseera kyennyini ng'ekkanisa erwanagana tebaliwo ku lwabwe. Abakulembeze baliwo ku lwa Katonda. Kituufu. Ekyo oba tonnaba kukitegeera tosobola kubasaamu kitiibwa. Kuba musumba owulirira bino ng'ekkanisa erina olutalo n'abantu bangi abavuddeyo okuziimuula obukulembeze. Omwoyo ogwo gwani? Omwoyo ogwo omwoyo gwa Setaani. Lwaki? Kubanga omwoyo gwe gutyo gutta brotherly love. Obukulembeze Katonda abuteekawo kusobola kufacilitatinga leadership is the facilitator of true brotherly love. Katonda ateekawo obukulembeze buyambe ekkanisa okusobola okugenda mu maaso nga twagalana n'abooluganda abalala. Pawulo kyava agamba nti singa tulemwa okussa ekitiibwa mu bukulembeze n'essanyu lyennyini terijja kubeerawo. There is no happiness bwe tubeera mu kkanisa nga tetussaamu kitiibwa bakulembeze. Kubanga omulimu ogwo tebagukola ku lwabwe naye bagukola kuba Katonda yagubatumye.
kituufu abakulembeze batuukiridde mu byonna. Yes. Naye Wa muntu naye yandise argument awo naga nti naye musumba kati gwe ate tukusuubiramu ki enkima eyinza okusalira ekibira omusango. Kituufu abakulembeze bayinza okubeera nga tebatuukiridde. Yes. Naye olina okumanya ebintu bisatu. Ekisooka abalonda yennyini akimanyi tebatuukiridde. Okay. Si surprise. Kati gwe bw'olaga nti onakuwalidde nnyo obutatuukirira abwabwe nga naye abalonda abumanyi obeera osoose Katonda mu maaso. Omusinzi obutuukirivu. Okay. Ekyokubiri abakulembeze Katonda bwe yabalonda kubazimba. Kubanga talina Katonda gy'alina abakulembeze batuukirivu gy'anaabajja. Gwe mpaayo ekifo eri abantu nga bwe balina okutukulembera. Nga balina gye baba bajja. Tetubajja Germany oba bw'ogenda e Vietnam eyo gy'osanga abakulembeze. Oba ku bizinga by'e Caribbean. Oba Kalisese wano. Nyanja oba e Masaka gye wali abakulembeze. Gye tubajja ne tubaleta. Teriiyo kifo. Abakulembeze baatondebwa. Katonda abakulembeze abatonda kuva mu ffe. Kati gwe bw'otunuulira obunafu bwabwe n'olaga nti oli muzibu nnyo eri bye balemeddwa okukola, obeera okola injustice eri omulimu gwa Katonda. Kubanga abalonda mu ffe. Kati obugumiikiriza bw'alina gye bali bakule okutuuka w'ayagala. Obutta gwe ng'opapa. Katonda akyalera Musa amutuuse ku ssa ly'ayagala. Alooni ne Maliyamu bayingirawo wakati. Lwaki awasa omukazi omukuusi? Lwaki yaloota ebirooto? Lwaki yeefula ow'amaanyi? Mukama ababonereza. Kati ye Alooni lwaki yeerabira? Kati ye lwaki bamufuula kabona? Ate nga yakulemberamu. Ekyokusatu kye mbadde ngenda okugenda nti ate era n'abalaba imperfectness mu bakulembeze beerabidde nti ate bo bali bubi. Fakati bw'olabira munno nti aliko ekizibu. Omanya gw'olina kinene. Yesu yagamba Katonda abuuza Alooni ne Maliyamu ekibuuzo ekikulu in silence. Nti singa mbadde wakubonereza bibi, Alooni singa wafa dda. Kati oyinza kutoyira bw'ovaayo n'ogamba nti Musa akomererwe nga gwe wasinza ennyana. Fakati abakoma gisinza wagikola. Mu bufunze abakulembeze emu ku nsonga abantu ebagaana okugondera abakulembeze bwe bunafu obuli mu bo. Naye ensonga ezo essatu z'empadde zitumale okutussa mu kifo ekyokugondera abakulembeze bonna Mukama baba ataddewo. Buli lwe tunaabagondera emikisa gya Katonda gyayisa mu b'okututuukako. Tugabanako n'essanyu lituukirire. Fakati ndowooza musumba ekintu ekyo ekimu ku byokulabirako mu Bayibuli ebiyinza otuwa okussa ekitiibwa mu bukulembeze be batabani ba Nuuwa. Kuba Nuuwa tumulaba nga anywedde n'agangayira mu Luganda olwaffe wano waffe hangover ali eyo wansi n'engoye ziwenjuse. Kati waliyo mukyakya bakaamu kaamu bw'ajja n'amulaba bw'ati nakuba enduulu n'ayita n'abalala mujje mulabe omusumba bwe yakoze kino. Mujje mulabe omukulembeze wa General Conference bwe yakoze kino. N'atambuza n'ekifaananyi ku mutimbaga n'akikuwa ne mu butabo n'abutambuza buli omu alabe ku kifaananyi banange omukulembeze ow'Abadiventi owa General Conference. Yakoze kino. N'akola publication ya butabo mutwalo. Ng'abukola kusobola kulaga bantu ng'obukulembeze bwe bakunamye. Kati yokaamu. Kati yaffesi nani okubiri semu nze kyembagalako bajja tebatunula nayo yombikako. Bayibuli ega nti okwagala kubika ebibi byo. Ntiraba fakiti Dawudi ndowooza ate yatuwa better example ku Sawulo. Musajja musabize ava mu Sawulo yajeema n'amafuta gaamugibwako dda gaafukibwa ku Dawudi. Is rejected already. Is already rejected. N'amugamba nti muyiseemu effumu musajja omufunyi ne Mukama yamugaana dda n'amugandira sibo siyinza kuteeka mukono gwoyo Mukama gwe yafukako mafuta. Neka yali amusazeeko yakyetondera. Yes. Kama atusaasire. Waliwo n'ekirala kyendabye mu bantu abanyooma abakulembeze. Ne bwe bavaawo nze waliwo abantu be mbaddeko nabo ne bwe bavaawo babeera n'ebizibu byabwe bo ng'abantu naye ne bwava mu kkanisa
n'agamba nti alina kyagenda okutandika tekiraba mukisa kubanga nze kyenjize mu nsi muno nti oteekeddwa okubeera ng'oli mu kkakamera omuwuliriza osobole okubeerako abantu b'okulembera nabo babeere bakkakkamu kasita otandika okwekalakaasa manya nti ne boogenda okukulembera bagenda kwekalakaasa olunaku lumu bagenda kufuukira amaggwa n'amatovu bw'osima ebinnya eyo gy'obisinye gye bagenda okukugobera naawe nze ndabye abantu waliwo ne bennalabanga beesala ku kkanisa eno ne batandika 200-300 naye ate bagenda ne batandika ekkanisa ate bo bennyini ne beeyawula infact ne mukulembeze waabwe ne bamutwala ne bamusiba naye nga kireese ekyo kiki yagamba nti structure teri mukulembeze bulungi ate bwe yatuuka eri n'alaga nti yeye mufuzi ate n'abeera mubi nnyo okusinga negye yadduka bali ne bagamba kate gw'oli sitaani yenna kakyengamba omuntu atasobola kukulemberwa takulimba oyo si mulala setaani yabeemagera tasobola kukulembera oba tasobola kukulemberwa toyinza kukulembera kyobola basetaani tasobola kubeera mukulembeze mulungi omanyi lwaki kubanga yalemerwa okukulemberwa mu ggulu olaba ensi bwagi bwe bagimukwasa girayo bwefaanana anti kulembeze emyaka kakaaga gyokka kati bw'ogaana okuwulira abakulembeze n'ogenda n'oyo atalimukulemberwa omanya nti naawe ogenda era bw'olabanga omuntu anyooma obukulembeze bw'ekkanisa omanya omwoyo nti bw'omugobereranga kyagenda okukola tukimanyi buwene gyomyoyo gya mubi naye musumba nga tuwunzika infact tugenda funzaamu ndowooza kirungi okukolayo kye tuyita harmony omukulembeze ono ne gwakulembera tuyinza tutya okubaleeta ati equilibrium kubanga era mu bana abakulembera mwe muva abakulembeze kitegeeza nga bwakinyonyodde kitegeeza weetaagisaawo okuyambako ono akulembera ne gwe bakulembera okukwatagana kwegamba bukulembeze yandibaddeko engeri gyasisinkana gwakulembera n'amuzimbamu obukulembeze kubanga Pawulo no Petero ye Petero ekirowoozo kivuddemu nekyezijukidde ku Petero ng'agamba nti mwe bakadde b'ekisibo nange ndi mukadde munnammwe n'agamba nti nga mutwala abantu bano singa agamba not as lords to them but as examples temufuga abantu bano nga bannampala bwe bafuga abantu bakozesa emirimu kansomewo omusumba wano I think Petero ekisooka 5 kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeezi w'ebibonobono bya Kristo era agabanira abamu ekitiibwa ekigenda okubikulibwa mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lwa maanyi naye lwa kwagala nga Katonda bw'ayagala so si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo so singa abeefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga byakulabirako eri ekisibo. I think equilibrium tugifunye kati enjigiriza enkyamu strange teachings zino ezaawulamu Kristo okugenda gyali okuba nga atuyamba okuzivuunuka awo wetwagala okuwunzikira enjigiriza enkyamu kubanga zo nnyingi waliwo mu kyaki kankuweeye mu musumba nze gye nali nzuddeko waliwo omusajja yatugamba July 18, 2020 nti National Sunday Law yali egenda kuyita era twalinda abasumba bange ab'e Masaka bwe bamundaba mukijjukirawo twatandika otabaalaawo twali nga tugenda tuyigirize obunnabbi sebo naffe twafuna ku mukisa oguzibuka tubikule obunnabbi ddala ddala National Sunday Law enjigiriza nnyingi ezo ze zibeerawo so omusumba wange awo enjigiriza enkyamu ezo ezaawula enjigiriza enkyamu n'omuwandiisi wa Trinity nayo ndowooza y'emu ku ezo entegeera ya Katonda omu mu basatu naye y'emu ku ezo ezituleesemu okwawukana olwaleero. Essebo ekituufu kiri nti obanga waliwo okusomozebwa okuliwo mu nsangi zino mu kanisa Seventh Day enjigiriza enkyamu naye enjigiriza enkyamu nze neeyongedde okukakasa n'okukkiriza nti tezitandise ku mulembe gwaffe guno ne mu biseera by'abatume ba Pawulo
enjigiriza enkyamu zajjangawo nga bwe bamala okuyigiriza amazima ate setaani ajja n'asiga. Infact nakitegeera n'okitegeera luvannyuma nti ne Yesu Kristo we yali abayigirizwa bwe bamugamba yaga nti ono bwe yajja n'asimba ensigo ennungi ate n'omubi naye najja ekiro n'asimba embi, nga kitegeeza nti eva wali enjigiriza entuufu ey'amazima, enjigiriza enkyamu eva ziba we ziri. Ne wano omuwandiisi wa Leesoni yayagadde otulaga nti enjigiriza eno eriwo wano gye yagadde okkoonako si emu eyaliwo mu kitabo kya Matayo, mu bikolwa by'abatume essuula wayogerera 15 wayogera ku Pawulo ng'agenda ne Balunabba ku bigambo by'okulya First General Conference okukomola bagende mu Yerusaalemi ng'era bitabuse. Babuulidde Yesu Kristo yajjawo ebibi by'ensi, teweetaaga kubaako kyokola nga bwe tubadde tuyiga nga b'Abayudaaya bagamba nedda. Ku ebyo nga mumaze okukkiriza omusajja oyo mugateeko n'okukomola bagende babasale mu Abayudaaya mugateeko okulamaga mu abasajja bannamawanga. Kakati nga kitegeeza nti bulokozi balinako ebintu bye bakola ki bibongerako nga ezo njigiriza nkyamu ezigenda okufa ebyobukristaayo. Kwegamba enjigiriza enkyamu ezijja abantu ezaawula abantu ku mazima muffe bizitwawulamu ngaffe kubanga okwaba oluganda tewabeerawo kwagala nga waliwo enjigiriza kubanga zikulietinga entalo ne zituteekamu sekisi ez'enjawulo ne zituteekamu n'obutakkaanya. Infact bwe nkulaba Musumba nga nze nawulidde nti tolina kufumba ku Sabbiiti nenzija ku kyaki, jjukira ennyumba y'Omusumba eriraanye ekyaki ne musanga Musumba nga ateeka ali mu kuma stove tetwawukanya olwo nzirayo wali nga weewuunya abasajja n'omutwe kozi gwafa dda. Pawulo kyava alabula n'agamba abooluganda okwagala tekusobola kusigala nkugenda mu maaso mu kkanisa nga mulimu enjigiriza ezitwawulayawula. Kyetuva tuwa amagezi nti wabaawo omusana gwonna omupya omuntu gwafunye okuva ku ogwo oguliwo ayite mu mitendera emituufu akikole mu brotherly love. N'omusana omupya gw'oba ofunye wandiyise mu kwagala bwekibanga n'abalala banaagukkiriza nga naawe bw'ogufunye toyita mu nkukutu ky'olina okukkiriza nti Katonda tagaba musana nga gukuwadde gwomu, Katonda agaba musana nga gwa kkanisa yonna. Kati kiva kyetaagisa omuntu okubeera ne brotherly love eno n'agenda ku bekikwatako gabana mu kwagala. Teweetaga kukuba, teweetaga kusunguwala, teweetaga kulwanisa bukulembeze, teweetaga kugoba ababigaanyi. Kati bagamba afuna omusana abadde yeebase n'aluuta oba abadde asoma mu Bayibuli n'alamu akanyiriri kale twandibasiza ndoza omukazi ow'okubiri ngalabiradde enyiri ziringa bizikola ki ne Sulemaani yali asinza amagezi agenda ogatagattaawo ne Ibulayimu ne Dawudi Yakobo Dawudi naga no kireka bannange nedda kati najja mu kkanisa olutugaana bamuteeka kuwasa babiri ng'akyawa buli alina omu era aganakyadde dda era buli amugamba nti tusooke tulindeko nti teri kulindako naye twandisomewano nti ate bye tusome omwoyo andaze newano osome newano ati waliwo abantu abaleeta amazima amapya ne bayita amazima amapya ne batagaleetera mu kwagala ne bamaliriza nga mu kifo ky'okuyamba ekkanisa egategeera ezimbibwe ekutuseemu bukutusi nakukola bibinja toyanguwa na mazima mapya kale aba alina kyakubikkulidde teweetaka kupapa teweetaka nakuteekamu miggo kukuba bakkanisa kubitegeera kikolere mu kwagala. Katonda akuwadde omusana ogwo anaagubunyiza eri ekisibo kyonna ekikutegeera. We should be aware of false teachings. Yes. Kati ndowooza mu kuwunzika era tuzzeeyo eri Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri kubanga mu byonna tukiddamu omuntu okubalansinga okukkiriza kwe weetaaga okuba nga oli connected ne Kristo. Kyentegeeza nti okukkiriza kwe okubeera nga kugundiivu kulamu olina kuba nga oyingiddwa ne Kristo. Either theoretically ng'okkiriza ng'osoma oba mu bukristaayo buno buli practical kye tuli mu kulaba wano nti olina kuba nga oyungiddwa ne Kristo. Yesu ono gye tugenze ali ebweru w'ensiisira bwe twagala okuwunzikira akadakiika nako katuweddeko bata kakati tufunire ebigambo bino tufundize Musumba waffe tulina okugenda eri Yesu Kristo. Ebweru w'olusiisira walingayo abantu ababiri abagenge
ensolo zino zonna ezasaddakibwanga olw'ebi by'abantu zayokebwanga eyo kuziyazaze libabifulumyanga nayo ne basuulanga eyo kati ebweru olusiisira walingayo gasiya mwerere ebintu ebitasaana ebintu ebitayina makulu ebintu ebitagasa ebintu ebyasuulibwa beyond repair. Era kiva nti Yesu bwe yalinga naye akomererwa yafulumizibwa Yerusaalemi bamugoberera bweru wa kibuga gasiya mwerere tetwagala naye tulina baganda baffe bangi abali ebweru w'ensiisira abaffe tulina abantu bangi abali rejected abalabika nga tebakyasaana abalabika nga tebakyayinza kutuukibwako abalabika nga basusse ogw'omulamuzi abalabika nga ensi yabagoba neebata gasiya mwerere tebakyalina mugaso bali mpywa yogera ku baana bali ku nguudo abantu bangi abali mu nsi nga bali miserable naye mu mbeera yonna eyo lesoni yetugamba go in brotherly to Jesus outside the camp ali eyo mugende mu makubo ne mu bukubo mwebwe wali abantu abali reject mulimu gwa njiri n'ogwo nange ekyowunyisa kiri kimu Yesu ate gyaliyo yatuukayo da kubanga n'omukomera gye bamukomerera eyo si wano era gye yagenda he's there bwe yali mu ggulu teyatererayo mu bagenge gyali yalina kujja eno yava mu kifo ekitukuvu najja ku nsi eno ey'ekibi Jesus is outside the camp kati nno kitegeeza musomo nti nze bwensigala wano Yesu mba siri naye kubanga ye Yesu tali wano agamba mugende mu nsi zonna kyabagamba mugende outside the camp musangeyo eri kubanga evaayo bali kyabagamba ekisawo kinatuuka nja bagamba sibamanyangako kubanga nze nje nali sije mwakoleranga mwe mwakoleranga ludda lula naye nga nze ndi eno buli mwakoleranga abana abali bweru w'olusiisi kubanga nze nali mulwadde nali muyala ne mumpa nali bwerere ne munyambaza ekitegeeza mwava wano ne mugende bweru w'olusiisira ne musangayo banaye bubaka buno tubuweereza ab'ekitongole kya personal ministries ekitongole ky'ebyenjiri nti muyambeko ebitongole ebirala okufuluma bagende ebweru w'ensiisira aye tunagamba tukwate bayibuli zaffe tugende tutuukirira abantu abali mbwetaavu n'ebirabo bye tulina mukama byayinza otuwa tubitwalire abali mu kudaaga tufune ku mitima egy'okulumirirwa bannaffe abali mu bwetaavu sumba tuweereyo essaala tukwebaza mukama kubanga okujjako ku nsi okutufiiririra tekwakoma mu bigambo naye mukama kukola ne mu bulamu bwaffe okutukyusa okwagala okw'amazima ge kabonero akalaga tukukkiriza tukusaba okuteeke muffe era kweyongerenga omukisa omuntu yenna alabye puroguramu eno mukama amaka ge n'abantu be n'ebyakola byonna sabbiiti eno entukuvu gye tuyingiddemu emikisa gye wasuubiza kuyo kagibukale mu bulamu bwaffe tusabe n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amen tweyanza nnyo mukwano gwaffe tweyanzeege kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikira lesoni eno paka gye tugiwunzikidde lesoni namba 13 tubajjukiza okuwaayo ekirabo ekya sabbiiti 13 kituuke ku abo abali ebweru w'ensiisira ng'enjiri egenda mu maaso n'okubulirwa mu nsi yonna ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo tugamba nti kyeyongere gye muli